Museveni mukututulugunya kwotutulugunyamu okutuwamba okutukuba okututokyalinga just manya ye ekintu ekya tetulina kintu kyetuluzinga mu bulamu bwansi kuba mu Uganda gye watuteekamu tetulina kye tulinamu. Nze mu byobugagga bye nnina mu nsi ngonzise ninamu piki eno ya looni ebanjibwa obukadde 8 ssaawa zino sisuubira nti ndigimala nayo n'essimu eno gye nkutte ya M-Kopa n'okugisalako bagisazeeko ssaawa zino naye nga ya mitwalo aga age Uganda nali sisobola kugaafodinga kugigula mu kashi ngirinanga ya M-Kopa nsasula buli lunaku 10 eza eno piki ya mitwalo 89 buli wiiki eja ngivugira emyaka eja byebyo bugagga bye nina atenga nabyo bikyali mu installment ebinafuuka byange kati tutokyalinge tukube tuteeke wonna wowulira nti we wakuwa emirembe ng'otutaddewo but one day bujjakero lunaku nga tuvaayo nga gwalina okgendayo ne basajja babakulya mu ngalo mpaka kifuba dembe bwobanga gwe yakera ku macha n'owamba obuyinza n'okola constitution eyiyo n'okkiriza okuvuganyizibwa mu byobufuzi ngolowooza nti opposition ezigenda obbeerangawo zonna zigenda kubaza abasajja bo bootegerera tewamanya nti Katonda alinayo gwajja okuleeta nga yamuleese ng'agenda kuvuganya bituufu si bano booteekawo leero n'obasiba enkya n'obajjayo wafunayo abagezi oyo yakera ku makya n'atuzuukusa ffenna abatalina kye tufiirwa abaasalawo okumuwagira nga tukkiriza nti yekka yagenda okuvaako emirembe gyaffe yagenda okuvaako Uganda okuterera yagenda okuvaako buli munnayuganda okufiiringa nti munnayuganda ebituufu. So whatever you do, just remember one thing. It will be one day. Nga gwali mu kufesinga kyonna kyoli mu kutufesingisanga bannayuganda abatalikoyinaako musango. Ivan Jijje eyo sigiri. Tetugenda kupowa, tetugenda kutya, tetugenda kulekeraawo. Kyetwakirizamu ntandikwa kyetukiririzamu kyetugenda okukiririzamu. Oba tuli mu nyumba zaffe nga tetuli bakwate. Oba tuli mu makomera, oba tuli mu zibarati zammwe nga mutulugunya, oba tufudde tetugenda kulekeraawo. Tugenda kulwanya eddembe lyaffe ate tujja ddifuna. Bwe talifune abanadawo bajja ddifuna naye tetugenda kulekeraawo. Ekyo babeere nga bakimanyi. Mpoze ekisembyeyo bansabye okutanya ekigambo protest vote kubanga twalabye ono mukazi akolera Museveni awemula nga atadde ebipande say no to protest vote. Ekyo nno ne kindaga nti bayidde we twakutte wanyweddera tulemere awo. Abamu bagamba nti akalulu kwekugunga protest kwekalakasa to protest kwekalakasa okwekalakasa kitegeeza kasuka mayinja tekitegeeza kukola violence kwekalakasa kitegeeza kugaana ekyo ekikkakiddwako era ogaana mu ngeri ez'enjawulo waliwo abeekalakasa nga bakasuka mayinja waliwo abeekalakasa nga bakutte mundu nga batta abantu nga Museveni ne banne bo beekalakasa bakutte mundu era ne batta bamama baffe ne bataata baffe. Okwekalakasa kwaffe tukututte mu kalulu. Protest vote ke kalulu ak'okubigaana oba ke bayita mbiganye omunyoloke yandiyise nyanjire kana akalulu kakugaana obubbi okutubbako ebiseera byaffe eby'omu maaso okubba amalwaliro kwe kubanga osobola okugenda e Germany ne bakujanjabira zibiliyoni okutubbako enguudo zaffe otubbako amasomero gaffe otubbako ebiseera byaffe eby'omu maaso. Tugenda mu kano akalulu okuprotesting oba okuwakanya ekiwamba abantu okuwakanya ebive byonna Museveni ne babbi banne bye baze batukolako era bye bagenda maaso tukolako. So ke kalulu ke tugendamu kakubigaana waliwo side bbiri side enyigiriza n'enyigirizibwa. Bannayuganda basinga obungi tuli ku side enyigirizibwa ate ebintu byakalulu bya ani asinga obungi. So tukunze era tugenda maaso n'okunga bannayuganda tikuno si kwe kulonda kwa bulijjo kuno kulonda okuprotestinga. Twagala buli omu tumubangule obwongo ageninga amanyi sigenda kulonda mukwano gwange sigenda kulonda nti ngenda kulonda MP ankyusiza embeera kubanga bwe tuba tetukyusiza system yonna ne MP takuyamba ne meya takuyamba. Tugenda mu kalulu kano okugoba ababbi okugoba abasosoze mu mawanga